إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله هو الأقوى والأعظم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الآيات. بخد بفهمنا أبانا بفهمنا abasiramu abajja olunaku lw'ejjuma okufuna guidance, okufuna okubuulirirwa n'okujjukizibwa, tusoose kubeera nga tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nti amatendo gonna amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala kusasa n'emirembe tusaba bibeere ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzikiriza munda yange era nenjatula n'olulimi nti tewali asinzirwa mu biriwo byonna nga asinzirwa mu mutuufu okujjako Allah, era nga ensonga eyo njatula nga nkakasa nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era omubaka we, yatujjira n'eddiini y'Obusiraamu ey'amazima n'agisomesa nnyo, n'abuulirira nnyo, n'atulabula nnyo, n'atwekesa okubeera nga waakiri tuleme okubeera nga tulibonerezebwa. N'asomesa buli kirungi kyonna n'akitulagirira. Watarakana ala almahajjati albayda, weyaviirawo yali asomesezza nnyo ng'eddiini yonna yonna ntangaavu, ekkubo ly'Obusiraamu nga ttangaavu, lailuha kanahariha, ng'ekiro n'emisana byonna bifaanagana nga temuli bwezigoolo, nga teri asobola kubula okujjako omuntu avudde ku mulamwa. Mbaramira nnyo nga nange neeramira. Bulijjo tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tutya olunaku oluzibu ennyo olw'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga lugenda kuba lwa makungula. Omuntu yenna alina ekirungi kyakoze, bw'aliba nga azuukidde Allah agenda muteekako okusaasira kwe, amuyingiza ejjana birahmatihi. Naye alina ekibi kyakoze, bw'alifa nga teenenyezza, fahuwa tahta almashi'a, alikeera ku makya ku lunaku oluzibu ennyo, olunaku olw'oggaba empeera, nga ali wansi wa kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'aliba ayagadde alimusonyiwa, bw'aliba ayagadde alimubonereza. Na'udhu billahi min adhabihi. Eddakiika zino ze tubeera nazo ez'ejjuma ez'okulaamiragana okutya Allah subhanahu wa ta'ala zibeera nkulu nnyo, zibeera eddakiika ntono nnyo, naye zibeera nkulu nnyo. Omuntu yenna bw'amala ennaku 7 n'anaaba bulungi omubiri, n'ayambala engoye ze zaayita ennungi, n'agenda awasalirwa ejjuma nga gy'ali ategeera awulira, si kubeera ng'atuuse mu jjuma n'asumagira, si kutuuka mu jjuma n'aggyayo ebirowoozo, naye n'ateekayo ebirowoozo, n'awuliriza khatibu ky'aba agamba, n'akiteeka mu matu ge, n'akitwala ku kyalo gy'abeera, n'amala nakyo ennaku 7 ng'akikozesa. Ate n'addayo era we basalira ejjuma, n'afuna guidance endala empya, ate era n'abeera nga addayo n'agitambuza. Awangaala nga musiraamu mulungi olw'okusala ejjuma, awangaala musiraamu mulungi olw'okuwulira n'ateeka mu nkola, asigala nga musiraamu mulungi asonyiyiddwa mu maaso ga Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti okuva ku Ramadhaani eri okutuuka ku Ramadhaani endala ebeddako, okuva ku jjuma eri n'okutuuka ku jjuma endala, n'okuva ku swala mafurudha n'okutuuka ku swala endala, mukaffiratun lima bainahun, embeera eri wakati wa jjuma ne jjuma Allah asonyiwa abantu
bwe babanga tebebagadde mazambi manene. Muganda wange sangayo ebirowoozo ku kigambo ky'ejjuma, sangayo ebirowoozo ku guidance y'ejjuma. Abawalimu baba bakuleetedde ki? Baba bakujjukiza ki? Baba bakwagala obeere ng'ofuna mpeera eziva mu ki? Musomo gwe tulina wano musomo mukulu nnyo, musomo gwa dda nnyo, musomo ogwayambanga eddiini y'Obusiraamu n'etinta nebeera ng'emasamasa. Eddiini y'Obusiraamu n'ekula ku supiidi eya yiriyiri. Eddiini y'Obusiraamu n'ebeera nga yeeyagaza, nga buli muntu yenna waakiri bw'ayagala ogikolako obulabe n'agitya n'okugitya n'aga nti oyo musajja musiraamu n'amutya. Ensonga eno baagitwalanga nga nsonga nkulu. Baganda baffe, bakadde baffe baagiwa omwaganya omukulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agifangako nnyo. Basahaba ne bagisikira, batabiina ne bajja nga bagitambuza paka we yatuuka n'eno gye tuli mu Uganda, paka ekatuumu wano, ekatuumu wetumanye awantu w'ebyafaayo ebinene mu Busiraamu bwa Uganda ne East Africa. Al-amalu lid-din gwe musomo oba gwe mulimu gwe bayita al-amalu lid-din, okukolerera eddiini. Fal-amalu lid-din mas'uliyatu man ayyuha al-muslimun. Bananga okukolerera eddiini buvunaanyizibwa bwani? Omusomo guno gwali mukulu okuva edda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayigiriza abasahaba baseeyo ebirowoozo ku kukolerera eddiini eno. Eddiini eno ya Allah, era tagenda kussa malayika zituuke ekatuumu nga zizze ku mulimu gwa kubeera nga zizimba Obusiraamu, nga zizze zambale bulungi, nga zizze ze ziba zoogera n'abantu, nga zikuba n'ejjambo. Nedda nedda. Basiraamu buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tubeera ku kyalo gye tubeera, tukolere eddiini eno ebeere ng'emasamasa, tukolere eddiini eno ebeere ng'egenda mu maaso. Kyakabi era kikaabya bw'obanga oli mu ddiini eno ng'ogikolerera kugwa, nakubeera ng'esiiwuuka, nakubeera ng'evumwa n'okusekererwa. Waakiri nga tolina mpisa, eddiini ebeere ng'evumwa. Waakiri nga wakodowala n'osukka, eddiini eno ebeere ng'ekonziba ng'ate olinawo ne ssente. Waakiri obeere ng'owemula, Obusiraamu bubeere nga bugamba nti omuwemuzi w'Omusiraamu oyo ayiseewo. Oba obeere ng'ovuma omulala. Al-amalu lid-diini mas'uliyatu man. Abange ekibuuzo ffenna tubeere nga tukyebuuza. Tuddeyo eka nga waakiri tufunye ansa eziwera. Obuvunaanyizibwa obwo bwani? Okukolera eddiini ebeere ng'egenda mu maaso, ebeere ng'emasamasa, ebeere ng'etinta, ebeere nga yeeyagaza atannaba kugiyingira, agambe nti nange ndi Musiraamu olwaleero nnyingidde Obusiraamu, okusinziira ku kyendabye ku Basiraamu n'enneeyisa yaabwe. Okutuusa omuntu lwagayaala n'agamba nti talina kyasobola kukola mu ddiini, n'alemererwa n'okugamba omwana we aliise omukono gwa ddyo. Kale waakiri ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yagamba omuvubuka omuto, n'abugamba nti ya gulaamu, mulenzi, mutabani, muvubuka, sammillaha wakul biyaminik wakul mimma yaliika. Kale waakiri n'obeera nga Obusiraamu obukolereddemu ekyo ng'olina empisa z'okulya. Kubanga tojja kuliira mu maka go wekka, olulala ojja kuliira ku mbaga owebuuke, olulala ojja kuliira ku mukolo oswaze, olulala ojja kuliira mu bangi oswale. Al-amalu lid-diini mas'uliyatu man. Bananga okukolerera eddiini eno buvunaanyizibwa bwani. Tukiteekeko ebirowoozo. Buli muntu ky'alina abeere ng'akirowooza nti Allah akimuwadde, akiteekeko ku ddiini, oyongere ettaffaali ku ddiini. Eddiini eno ezimbiddwa okuva edda. Bw'obanga naawe okuze oli mu mulembe guno, ofunye ne ssente, ofunye ebitiibwa, ofunye obwogerero, ofunye obukulembeze, okuze ozadde ne ku baana. Bw'oba tosobola kwongera ttaffaali ku Busiraamu, ate tojjaako ttaffaali. Bw'oba tosobola kwongerako ku ddiini gy'osanze ng'egenda etinta, nga banno bazimba, begiweeseza ekitiibwa, bw'oba toyongerako ttaffaali, ate tojjaako ettaffaali. Bingi buno buvunaanyizibwa. Ekigambo buvunaanyizibwa, twebuuza buvunaanyizibwa bwani? Okubeera ng'akolerera eddiini eno egende mu maaso. Kye bayita obuvunaanyizibwa kye ki?
obuvunanyizibwa lumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina kye yayogera ng'akigamba sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abu Huraira Abu Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu. Abu Dharri yamuvunulira ekigambo kino kyeŋŋamba eky'obuvunanyizibwa ng'akimuvunuliranga amaana. Lumu Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya eri mu suratul Ahzab nagamba inna billahi minash shaitani rajim inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah yayanjula ekigambo obuvunanyizibwa n'akyanjulira eggulu n'ensi n'akyanjulira ensozi fa abayna an yahmilnaha ebyo byonna ebitonde bya Allah ne bitya. Togamba nti byagaana tebisobola kujemera Allah ne bitya. Washfaqna minha nebeera nga bitidde tebisobola kutwala buvunanyizibwa. Ekigambo buvunanyizibwa kigambo kizito naye ate kiina empeera nnene. Kigambo kinene naye tekituukirizika. Buvunanyizibwa gwe n'oyimirira ku mukolo gw'ejiini ana mas'ulun fi hadhihi almantika an kadha ana mas'ulu zaka ana mas'ulu anil fara'id. Nze nvunanyizibwa ku maali y'abasika mu kitundu kino. Ovunanyizibwa ku kinene okutuusa emaali eyo eri abasika kye bayita obuvunanyizibwa. Omuntu bw'abanga ayagala okuvuma ekigambo ekinene agenda akyogere gy'ogenda okuwasa n'agamba nti ani agenda okuwasa omwana waffe nti gundi nawakatubuulire kiki nga wenyamidde n'agamba nti si bingi naye musajja oyo talina buvunanyizibwa aba akumaze talina buvunanyizibwa. Olowooza kikomawa fama hiya hadhihi almas'uliyya obuvunanyizibwa olwo kyeki kitegeeza oba tabuuza ku kyalo oba bamutuma omulimu tagukola. Kati ffe twategeka dda nga twagenda na mwezi gw'omunaana nga tumanyi nti insha Allah tulijja ekatuumu tusaaze ejjuma naye ya Rabbi bagenda okukuba essimu nga tukyali Bugerere tubananga ejjuma etuuse muliwa nti tubadde tetumanyi nti ffe tulina okujjaawo. Otoba wa buvunanyizibwa. Omusomesa gwe bakwasizza ennoni ne bamugamba asomesa abaana bano okumala ennaku 8 oyagala sente mmeka n'ayogera ne bazimuwa abaana n'atabasomesa si wa buvunanyizibwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali avunula ekigambo buvunanyizibwa ng'akivunulanga amaana trust. Eno amaana bekuwanga obwazinyi nga tosobole bwazinyi gamba sijja kusobola bwazinyi kubanga buvunanyizibwa. Omuntu ayinza okugamba nti okwazina kwa muntu atasomye nti okwazina kwa muntu atannakula mutototo omwami mugamba yazina n'agamba munjoga bujozi wano tewali baana bato mbu banoonye ku baana abato baziine. Tomanyi mpeera ya kwazina. Tomanyi nti omwazinyi bw'abanga byazina tebivaayo afuna omusango. Tomanyi nti omwazinyi obuvunanyizibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aye yateekebwamu obwesigwa omwazinyi. Tomanyi nti omwazinyi ayinza okuliisa abantu mu kisiibo. Enjala yabalumye dda bakutte eryenvu mu ngalo balina entende balinda omwazinyi yaziine. Singa omwazinyi si wa buvunanyizibwa yaziina zikyabulayo. Balya oba tebalya buvunanyizibwa abusudde. Ate agenda kukiwooza mu maaso ga Allah ng'azuukidde lwaki yaziina nga enjuba tennagwa. Tomanyi nti omwazinyi ayinza okwebaka n'atateekayo obuvunanyizibwa abantu ne balya daaku paka enkoko bwe zifuluma. Enkoko ne zifuluma ng'omwazinyi tannaba bakyagamba daaku akyaliko kamadi tannaba kwazina. Obuvunanyizibwa bannange bwani okukolera eddiini eno obuvunanyizibwa bwani baganda bange. Kolera eddiini buvunanyizibwa bwaffe ffenna. Mas'uliyatu li jamiil muslimin. Buvunanyizibwa bwaffe ffenna ku levo zaffe ez'enjawulo. Bw'oba oli mwazinyi yaziina, bw'oba oli mugagga nga osazeewo kwambala yambala bulungi. Abantu waakiri bagambe nti abasiraamu bambala bulungi bayonjo. Tunaasiramuka olw'obuyonjo tubabuuzizza bangi mu mizikiti agamba nsiramuse n'omugamba tuwe ensonga enkulu kw'osiramuse. Togamba bugambe nti osiramuse kiki mu nsonga zaawaluuse n'agamba nti muli bayonjo nsiramuse. Kolera eddiini. Waakiri omuzadde akolerera eddiini ng'agenda kuwasa awase bulungi. Ng'omukyala gw'ayagala okuzaala naye abaana
abanabeera bannaddiini y'ono ng'amaze kwekenneenya ajja kufuna empeera z'okukolerera eddiini abeere ng'ayongera ettaffaali ku baana b'obusiraamu nga balungi era abazadde bulungi abatuuma amannya amalungi abasalira akiika abatwale ku ssomero omuzadde akolerera eddiini ng'asasula fiizi ku ssomero ly'egindi abaana bano basobole okubeera nga bamalako emisomo gyabwe amalun liddiini omwana gwe batadde mu ssomero abeere mugezi akolerera eddiini ng'anyiikira kino kiseera kya kusoma oli mu ssomero olina omusango munene gw'ofunye bw'ova mu ssomero n'oleka ssente za kitaawo mu ssomero genda osome genda oyige tosumagira mu kilaasi todojinga kilaasi tojerega basomesa tonafuya abantu bakuwa kyakumanya mu kiseera kyo kino ojja kumalako nga oli muntu omulungi asobola n'okukolerera eddiini asobola okubeera mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ng'oweereza eddiini kubanga kitaawo yakuteeka mu ssomero ng'oweereza eddiini kubanga wanyiikira kitaawo we yakuteera mu ssomero abalala bangi tebali mu ssomero ng'ate basiraamu abali mu butale mutuyambe mubeere nga mukolerera eddiini kolerera eddiini ng'oli mu katale abantu bangi balayira nga batunda balayira nga bagula naye nga balimba bali mu butale abantu bangi babbira mu kupima ekintu ekyazikiriza emirembe egyasooka bangi emirembe mingi gyazikirira lwa mizaani eyo emirengo ne mizaani Allah yali ayogera ku wailul lil mutaffifin zibasanze nnyo bakubonerezebwa abo ababbira mu kupima ne edduuka ly'omusiraamu liruwa wano ku kyalo kyaffe Katuumu paka ekasana paka ogende Luweero liruwa omuntu lyalagirira munene agati gende wa musiraamu akuguze minzaani ye ntuufu kolerera eddiini nga minzaani ye ebeera ntuufu mu basuubuzi bonna amata g'omusiraamu galuwanga ge mata ddala edda balinga bawandiika ku kipande ekitulagirira amata we gali nti amata nga tukyama ne tugula amata tekwaliko kigambo kirala amata gabeera ki amata gaba mata paka we batandika okwongeramu amazzi ne bongeramu ebintu ne batandika okulaba nti abatayongedde mu mazzi ne bateeka kuti amata amalungi kati bongeramu n'ebintu ebitali mata n'ebitali mazzi kati paka omuntu lwagati amata gennyini kati waliwo akapande oliko yawanise ti amata gennyini subhanallah ani bwe gataba amata gabaki ani alina amata tugendeyo tugule amata abeere nga akoleredde ekitiibwa ky'obusiraamu omwami omu yalinga avuga takisi nga musiraamu ge bwe bazina allahu akbar n'agiyiwa n'agamba ngenze kusaala ne baseka ne bagamba laba olifuna disente naye nga agamba saawa ya sala fas'aw ila dhikrillah wadharu lbai takisi giggalewo wadharu lbai parkinga boda wadharu lbai galawo edduuka wadharu lbai ebyobusuubuzi bikendeezemu katono biyimirizemu katono Allah tasobola kukwavuwaza lwekyo waliwo n'omupoliisi ng'apaakinga pikipiki ya poliisi n'agenda n'asaala ebyo byonna tubikolerere ebyo byonna biri mu kukolerera ddiini baganda bange ala yadhunnu ulaika annahum mabuuthun Allah agamba nti abatakoze nga basiraamu abatakoze bulungi kutuukiriza bipimo ala yadhunnu ulaika annahum mabuuthun abo tebalowooza nti lumu balizuukira liyaumin azim kunaku oluzibu yauma yakumu nnaasu lirabbil alamin olunaku abantu lwe baliyimirira mu maaso g'omulezi w'ebitonde baganda bange tukolerere eddiini buli muntu ku levo gy'aliko omuzadde omukyala kolerera eddiini ng'oyigiriza omwana wo bamaama mwe musinga okubeera n'abaana ebbanga ddene essaawa nnyingi naye bakyala bangi tebafudde ku baana fiita wujihihin okubeera nga babaluŋŋamya babalambika watasahihi mafahimu lkhatia n'okulongoosa abaana bye bategeera obubi abaana baffe balina bye bategedde bubi ne bategeera nti omuntu omukambwe mu maka gano taata olw'okuba bagambye eswala maama n'atamisa abaana bonna taata kubanga wuyo akomyewo nno ate temwasadde subhanallah eswala eyimirirawo lwakuba taata akomyewo maama okola ki mu bufumbo bwobanga tosobola kubeera nga olwanyisa eswala ebeere ng'eyimirirawo tubeere mu byedda bye baagamba nga haji saala tujjule
nti Haji ono amala kusaala omukyala najjula. Haji otulumise enjala, saala tujjule abaana bonna basumagira. Subhanallah. Al-amal lid-dini mas'uliyatu li jami'il muslimin. Okukolera eddiini eno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ku levo zaffe ez'enjawulo. Kale omubbi ajja atya mu muzikiti omunene guno n'alinnya ku kameeza n'aggyayo essaawa y'omuzikiti n'agitwala nga naawe wooli nogamba singa imaamu amulabye nti imaamu yavunaanyizibwa ku ebyo. Oyo musiraamu kyoyo ne babba essaawa y'omuzikiti nga naawe mwoli mu muzikiti nogamba singa imaamu abaddewo. Oyo mubbi abadde awedde. Gwokola ngaani? Tokola nga ttaffaali lya kitundu kino. Ebintu bingi bitufuddeko bitugenzeeko naye tufune ebyokuyiga. Naddala wano tuyimiridde Katuumu. Wano mu kiseeka bayitawo mu kiseeka olw'okuba baseeka bangi bamerera wano. Baseeka bangi basomera wano. Baseeka bangi basiramukira wano. Baseeka bangi bakugukira wano ne basaasaanira ensi yonna. Beerako ne byoyiga mu kukolera eddiini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaba obuvunaanyizibwa n'agamba gwe ovunaanyizibwa ku zaka mu kitundu kino paka eri, gwe ovunaanyizibwa ku maali y'abamulekwa, gwe ovunaanyizibwa ku byonna n'agenda ng'agaba. Abu Dharri n'amugamba ya Rasulallah, ala tastamirni ya Rasulallah, nze nga sifunye nga tompadde buvunaanyizibwa. Fa akhadha ala mankibayhi, n'amukwata ku kibegabega n'amugamba nti ya Aba Dharri innaka dhaif. Wange gwa Abu Dharri oli musajja munafu, kyenvudde sikuwa. Si munafu nno bwakumegana ng'olowooza nti yali munafu atasobola kutambula oba naye abamu bagamba dhaifu shakhsiya, yali nga mu butonde bwe mu ngeri gye yali asalawo nga munafu, nga yali mugabi nnyo, nga bagamba nti ne bwankubadde nga alinamu ssente nga za kirala. Abantu ne bapanga ekiboozibozi awo ne bamugamba nti munange nina ebbwa mu mugongo eyo, oba ndibikula n'endibikula, saalidde biki. Ebyo ebiboozi abantu bye baagala okupanga ne basaba ssente. Nga Abu Dharri yajjayo bujja n'amuwa. Tabuuza naye libikule tulirabe. Ng'amuwanga n'amuwa. Era bwe baamanyanga ng'afunye ssente nga batemya ku bannaabwe nti omugagga yazifunye, nga bagenda nga zonna bazisabiriza nga zigwa. Kati oyo bwe banamugamba nti zino za kusiiga langi ku muzikiti taazigabe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuleka olw'ebyo n'olw'ebirala bingi. Naye yamugamba nti ya Aba Dharri innaka dhaifu wa innaha amaana. Buno obuvunaanyizibwa bwengabye amaana, buvunaanyizibwa. Wa innaha yawma alqiyamati khizyun wa nadama. Ate ku lunaku lw'enkomerero kugenda kuba kuswazibwa na kwejjusa. Omuntu alyejjusa ku nkomerero singa teyakkiriza kubeera muwalimu w'egindi. Kubanga abantu tabongeddeeko ku ddiini, tabagambye banyweza al-Fatiha, tabasomesezza. Kale abasomesezza naye tabatambuddeemu kumanya lwaki ono takyasaala jjama. Omuntu omu takyasaala jjama, ekanzu yayulika. Atya kuswala mu bantu aga nti nze bituli, kanzu yonna bituli. Gwe boolabyeko nga bazze okusala noga nti istawu, abaali 6 basigadde 3. Bano abalala lwaki tebajja? Omuntu alyejjusa n'agamba singa teyali mukulembeze wa Busiraamu mu kitundu ky'egindi. Omuntu alyejjusa n'agamba singa si yali asalawo ku kintu gundi. Amaana kolera Obusiraamu. Baganda bange, ebyo bigambo biwanvu, bigambo bikulu, naye omuntu yandibadde abitwala nga birimu ekyokuyiga. Naye ennyini ku level gy'aliko atandika okuba ng'akolera Obusiraamu. Guno muzikiti munene, muzikiti gwa byafaayo, gwandibadde guzimbibwa mangu, gwa byafaayo nnyo ku ddiini y'Obusiraamu. Kuliko ensawo ya sementi yo, kuliko amagezi go, wali ozze n'okwata olweyo nga tolina ssente n'ogweramu bwezi bwoti n'oyeramu. Tambula oleete ekimuli okisimbe mu kompawundi yaagwo, kubanga obwavu bukuli bubi tolina kyowaayo. Yongezaayo amawulire nti omuzikiti guzimbwa, abasobola babeere nga bateeka okwongezaayo amawulire, nakyo kikulu kyakukolerera ddiini. Ekiseera kimu Nabbi Sulaimaani ono ow'ekitiibwa alayhi salaamu, olw'okuba Allah yamugondeza ebiwuka n'ebisolo n'ebinyonyi n'amajini n'ebirala, ng'awulira olulimi lwabyo, awulira amaloboozi gaabyo, naye lumu yakuŋŋaanya amagye g'ebintu bye byonna, ebinyonyi, ebisolo, n'agamba ale
line nibakola line emu bino ne bikola line bino ne bikuŋŋaana kanti nga siraba hudihudi ekinyonyi kye bayita hudihudi nga sikiraba oba oliyita fulungu oba kokotezi oba kyonna ky'oyinza oddiyita alhudihudi maari la ala alhudhuda am kanat min alghaibin nga siriraba lyebulankanyizza lirazeewa la uadhibannahu adhaban shadida we linaalabikira wonna nja dibonereza litambula litya nga terifunye ekokotezi oba fulungu ligenda wa nga terifunye lukusa au la adhbahanna oba nja disalaasala bulere au la yatiyanni bisultani mubin oba si ekyo okwejjeerera lirete ensonga ennywevu lwaki teriri wano we mbadde ndyetaaga ate fe amakasa wayitawo akaseera katono efulungu eryo ne likomawo nga liresa amawulire okuva ewala tamugandi wajituka min sabain binabain yake nva wala esaba kakati omuntu okuba nga ali Palestine katugambe efulungu singa libuuka ne libeera nga livudde Yemen liba liise mu nsi mmekaawo okutuuka wano okuleeta amawulire nga liresa amawulire era Sulaiman n'agawuliriza alayhi salaam nga lisanze abantu beeyo mukyala yabakulembera Sulaiman nekitamugendera bulungi n'agamba wajatu nsanze n'ekibiina kye bonna bavunamira njuba min dunillah bava dda kukusinza Allah basinza njuba n'ebirala ekinyonyi ekyo bekyayogera Sulaiman n'amanya ekyokukola naye obeera otya ku muzikiti omunene nga osaala ennaku zonna naye nga tosobola na kulipootinga masabo agali ku kitundu ono muwalimu ategeere essabo baalimenye kati baalizimbye mu kalina liri wali mu kalina naye abantu bonna babeereeyo tusaga amawulire omuwalimu ajja asomesa abantu bave ku byamasabo kubanga gw'oleesaaga amawulire naye nago galema omuntu omu yajja n'atassa ababaka tusoma nnyo mu suratu Yasin ne tunyumirwa ne tujiwulira naye omuntu omu yataasa ababaka Allah yatuma ababaka mu kabuga nga ekasana wali eri we tuyise ekasana oba eruweero n'atumawo ababaka babiri ne bannyonnyola bannange temukendeeza bipimo bannange muwaŋŋane ebitiibwa musinze Allah ababaka ne boogera obubaka obubaleeteddwa obubatumiddwa okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'ekibuga nga tebafaayo bali mu kwesa bali mu kubajerega tebafaayo abantu b'ebibuga abamu tebatera kufaayo nnyo naye ate bebafaayo bafiirayo ddala Allah aga nti nembongeramu omuzinzi ogw'omubaka ow'okusatu banyweze ensonga ne babeera babaka basatu nga bano tebabafaako bali mu kwesa bali mu kubbira mu kupima n'ebirala ebireesa ababaka nga tebabawuliriza babajerega Allah atutegeeza ku musajja yavaayo akolerera eddiini nga ye si mubaka si mukulu wa ttwale si mufuti si kiki naye Allah yamuyita musajja wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a wajaa min aqsa almadina mu nkingizi z'ekibuga ekyo eyo ng'oyisiza na wano n'ogenda obwala obumu sibumanyi obuliraanye wano naye yava mu kaalo akamu akeeyo yas'a ng'ayanguwa qala ya qaumi ittabi'u almursalin n'afaayo ataase ku babaka nagati abantu beekasana wano ne mubanga kino temunnakitegeera ittabi'u almursalin mugoberera ababaka kye bagamba ittabi'u man la yasalukum ajira mugoberera bano ababaka batasabye empeera abantu bayingira ne mu firimu ne babasaba ne ssente ate nga bayingira balina n'okuzina simanyi oba mu firimu bawayo amazina nga balina naye ng'ate babatwala ne mu bidongo nga balina n'okwenyeenya ate nga bawaddeyo ne ssente naye yabaga nti ittabi'u man la yasalukum ajira mugoberere bano abazze n'eddiini nga bagibabuulira nga tebasabye na ssente wahum muhtadun ate nga bali ku buluŋŋamu bantu tebaagala kubeera nti no babagamba ekintu ekyo baluyita lugezigezi oba oyagala bagoberere ofaayo kidde ye gwe okolangaani bamubuuza ebibuuzo bingi ye gwe wakkiriza dda yabategeeza amazima ti wamaaliya la abudu alladhi fatarani nze mbeerawo ntya ne sibeera nga nsinza oyo ayantonda wa ilaihi turjaun nga gyali gye tugenda okudda aattakhidu min dunihi aliha nze nyiza okwetantala nenfuna ebyokusinza ebirala ebitali Allah in yuridni rrahmani bidhurri la tuguni anni shafaatum shay'an wala yunkidhun Allah bw'abanjagalizza kibi oba njagalizza kirungi
bino ebisanamu n'ebirala bye basinza tebisobola kunnyamba. Yalangirira n'agamba nti inni amantu birabbikum fasma'un, inni amantu birabbikum fasma'un. Ye n'alangirira mu maaso g'ababaka n'agamba nzikiriza Katonda gwe mwogerako mukkiriza. Baamukuba, abayaaye baamukuba, abataagala mazima, omusajja ono azze okukolera eddiini baamukuba, naye yali anaatera okufa, Allah n'amusasula empeera ennene y'okukolera eddiini. Na buli muntu yenna ayagala okukolerera eddiini, teekayo ebirowoozo ng'omanya nti si kyangu. Oteeka okuteekamu obulamu bwo, oteeka okuteekamu amaanyi go, oteeka okuteekamu ensimbi zo, oteeka okuteekamu embeera yonna yonna. Katukomewo tulaba ate Allah yamusasulamu ki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wattaibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد baganda bange bakadde bange basamba nange tutuuse obubaka buno gye muli, obubaka bw'ejjuma obeere ng'obuteeka mu mutima gwo okolerera eddiini ku levo kw'oli. Tolowooza ku ssente oba ozirina oba tozirina, awo wennyini w'oli, okuba nga olaba, okuba nga owulira, okuba nga olina w'osula, okuba nga ozadde, okuba nga bingi bingi, buli levo gy'oliko osobola okukolerera eddiini era n'ofuna empeera nga nene. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku amadaala g'obukkiriza omuntu kwayimirira abeere nga akolerera eddiini. Yagamba nti al iman bid'un wa sab'una shu'ba. Obukkiriza n'emirimu gye tukola nga tugikola lwa bukkiriza buli mu bitundutundu ebiwerera ddala nga 7 n'okusoba oba 8 n'okusoba. Naga nti alaha kalimatu la ilaha illa Allah. Eddaala erya waggulu kwe kubanga oyatula ekigambo kya la ilaha illa Allah ate n'okikuuma nga tokitadde mu masanda. Ekyo kigambo kinene. Wa adinaha, eddaala erisembayo wansi kubukkiriza obutono omuntu bw'aba ayinamu naye ng'asobola okukolerera eddiini. Omuntu asobola okukolerera eddiini ng'alina obukkiriza butono nnyo. Imatatul adha ani tariq, kwe kujja ekinyiiza mu kkubo. Ekyo kyokka. Nakyo shubatu min shu'abil iman. Nalyo ddaala mu madaala g'obukkiriza ng'ono alinamu obukkiriza butono. Tasobola kuwa muntu lyenvu ku lwa Allah mukodo. Tasobola kuwaayo nsawo ya seminti kuzimba muzikiti gwonna kubanga mukodo. Tasobola kugamba nti alina omusenyu mu kibanja kagusime bajje bagusombewo kubanga mukodo. Naye kyasobola okukola ekisembayo imatatul adha ani tariq, kujja kinyiiza mu kkubo. Asanze ekikolondolwa nga waliwo atalina mpisa yakikolondodde mu kkubo tekitunulwako n'afuna evvu oba enfuufu n'akibikkako. Kikolwa kya bukkiriza kyaba akoze mu bukkiriza obutono bw'asigazzaayo. Okujjayo eriggwa mu kkubo, waliwo amaggwa nga mangi bagamenye ne bagasula mu kkubo n'ogamba ani asudde wano amaggwa n'ogajjawo. Kikolwa kya Busiraamu. Osanze ecupa bajasizza mu kkubo batalina stonyi na mpisa n'ogiyoolawo n'osala amagezi agayoolawo ecupa. Tefumita abaana bafe abato abagenda ku ssomero nga tebalina ngatto n'abasajja abakulu. Kikolwa kya bukkiriza. Naye nga erimu ku ddaala erisembayo. Okulonda omusumaali, emmotoka nnyingi zitambula ne zikola flat tire ne zibeera nga omusumaali gumufumise. Speed kwe tujidde okutuuka wano singa tufunye flat tire tetwandituusa. Mpira gutuula. Ogenda okuba jeeke kumala eddakiika zonna ajjayo spare tire jako guno zaako guno ejjuma ebewedde. Naye gwe n'olonda omusumaali mu kkubo n'ogusuula ebbali. Kikolwa kya Busiraamu. Tolinda kubeera nga watunda osuubula zaabu olyoka okolera eddiini. Tolinda kubeera nga kasooli amaze okubala buli muntu yenna n'akugulako kasooli oba emmwanyi olyoka okolera eddiini. Kozesa ky'olina.
yongezayo amawulire ku muzikiti guno gubeere nga guzimbibwa gupulaningiddwa bulungi ti abasiraamu ne banaaba bangi kuliko abaana b'amasomero abaliraanye wano n'essomero lino n'abatuuze bano abazaaliddwa n'abatannakula n'abanaasiramuka n'abanaasenga ne bali ebibanja gunaaba gubamala kubanga munene abakyala babeere waggulu yambako gubeere nga guzimbibwa kino kyolabyeko tomanyi oba waliyo omuzikiti gw'oliddayo okulaba nga baguzimba ng'okyali mulamu amalun liddiin mas'uliyatuna jamian kolera ddiini buvunaanyizibwa bwaffe ffenna era empeera yaakyo erimu Allah subhanahu wa ta'ala omalako bulungi Allah akuwa enkomerero ennungi nga gye yawa omusajja yafa Allah gwatunyumizako mu suratu Yasin qala ya layta qaumi kila dukhulil janna Allah yamulaba nga akaseera katuuse ak'okufa omuntu bw'aba agenda okufa Allah amulaga kamaapu kagenda kasketch nga bw'agenda okutambuzibwa omwoyo gwe nga bwegenda okutambuzibwa nti omwoyo gwe bwe guvaamu gugenda kutambula bweguti paka guterekebwe mu kifo bwekiti kyova olabanga omulwadde ataawa alwana tayagala guveemu alagiddwako gugenda okutambula ng'oluusi bibonerezo bantu bamukwata bakama haji bumukwata akasukeeri amacupa agaliko alwana amaanyi mangi naye nga ajali etuuse Allah amulaga oluusi abantu baba balongoofu Allah n'abalaga gye bagenda otunulanga nnyo omuntu gw'ojjanjaba ayinza okutunulira ekifo kimu bwe kiti n'enkaliriza naye ng'alinga asobeddwa ng'alaba malayika zizze okumukima tazirabangako bukyanga abeerawo naye nga zizze okumukima abamu balina bye boogera beerangako wakisa obeere bwe bajjanjabira omuntu jajjaawo mujjanjabe paka waalivaawo maamawo taatawo beerawo boogera nagamba baana bange mbasiimye naafa natola shahada naafa bannange muntegeke omukyalo omuyaga nti munteekereteekere muntuuze bulungi abagenda okunkolako oba babazze oba yalaba ki naye nga bamalayika bajja n'engoye enjeru ezimasamasa eziwunya akawoowo nga bakimya omwoyo gw'omuntu omulongoofu abadde akolera eddiini ebyo biwanvu bibeerawo naye omusajja ono yafa mu suratu Yasin Allah gwayogerako kiila dukhulil janna yali anatera okufa Allah n'amuweereza amawulire nti kale yingira ejjana